obudde bw'emisana obeera mu kayisanyo obbinkana na mirimu opatikana na mbeera bambi tosobola kufisa kadde kumanya bwe bitambudde mu nsi tuulokalire tukutuuseeko agakuto mu babiri olwaleero. Abaana baffe bafiiridde wano, obuzibu obuliwo abantu babonaabona kati nga tinabasasula abantu batandika okwebba kiro kyekiretedde abaana baffe abo bakole ki bafiire mu mbeera eyo naye nno etuyambe ejja esasula abantu bano abantu batambule buli mwana onye wakola ki naye emirimu gyonna gifudde buli kimu tekitambula tubeegayiridde bakama baffe ababbi bano wano tuli mu insecurity tunuulira embeera gye tulimu ababbi bayitirivu buli kimu teri mataala emiti gyagwa gyonna tukukyali embeera gye tulimu kwegamba nganza atwala ebyokwerinda mu kitundu nina okweraliikirira kunene nnyo abaana baffe bato bafudde essaawa zino embeera gye tulimu. Mu mawulire agakulembedde ekiro kya leero waliwo bannansi abazuuliddwa nga bali bagenda kukuba kyeyo naye baafuuka ddabalalu abawedde emirimu. Abaana babiri baabano babuutikiddwa ekirombe we twogerera bino zembuyaga ezikaza engoye omutwalo gumu n'ekitundu bagudde ebigezo kya bugazi n'enkoona ne zinywa so nga n'abaasimatusa okufiira mu mutenza ggulu balunyumya nga lutabaalo. Nnaku z'omwezi ziizino ziri 9 mwezi gwa 2 omwaka 2023 nkwaniriza ku Ssabasajja Fama Radio Buganda ekiro kya leero mu mawulire gaffe gano agakutte ombabiro nze munna Buddu Lukenge Sharif ngenda kukulembera mu bukulembezi bannange tutemeeteme ensonga ezeefuze amawulire mu lunaku olulamba nakugamba gabeera mangi nefe tulondobayo bya nsonga betuleeta mugana agakutte ombabiro ogenda okwebaka ng'otegedde ensi nga bwebadde mu kisaawe kino eky'ebyamawulire nzikiriza nkubuuzeeko oli otya munnange webale gy'otuusizzaako engalo alwazizza n'afiiriddwa tukusaasira ne tusanyukira wamu n'oyo afunye ebirungi tiimu agakutte ombabiro gwe nga togagwa nkwebaliza ddala batugoberera ku mitimbagano Facebook WhatsApp tiimu agakutte ombabiro n'abatugoberera ku YouTube CBS FM UG mwebale kutugoberera program eno bwe kuyita kogenda ku mutimbagano gwa YouTube CBS FM UG ojja kugisangayo bulungi. Weewaawo webale kukazana na kuweereza ng'omukulu oyo bwagambye nziramu okukwaniriza ku mujugumiza gwange ekiro kya leero jona Ssabajja mukulu wange yakkalidde dda mu byuma wano tutemeeteme ensonga zagakutte ombabiro sigenda kulwa ntandikiddewo nnyinimu era ekiryo Sserulanda Ssabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri wona asiimye okulabikako eri Obuganda ng'ennaku z'omwezi nnyo omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini mwenjogerera munange ngaggalawo empaka ez'emipiira egy'amasaza ga Buganda njogera ku mupiira ogw'ebigere ogw'omwaka 2022 bannaffe bannabusiro bagenda kutunka n'abatabani ba Kalyamasaka Pookino ab'e Buddu wali mu kisaawe e Wankulukuku mu mbeera yemu. Ssabasajja Kabaka Sseggwanga Ronald Muwenda Mutebi ow'okubiri asiimye okuggalawo empaka z'ebika by'Abaganda ez'omwaka 2022 ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 11 omwezi ogwokusatu omwaka guno gwennyini mwe twogerera nga bannaffe ab'olugave batunka n'endiga mu mupiira ogw'ebigere ate ng'eye nga batunka n'emmamba mu mupiira ogw'okubaka. Bino nno byanjuddwa minisita w'ebyemizannyo n'abavubuka mu Bwakabaka bwa Buganda Oweekitiibwa Henry Ssekabembe Kiberu mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde wano ku mbuga enkulu ey'Obwakabaka mu Bulange e Mengo era n'agamba nti emipiira gyonna gya kutambulira ku mulamwa ogw'okulwanyisa Mukenenya. Njagala okutwala omukisa guno okutegeeza Obuganda bonna Ssabasajja Kabaka asiimye enteekateeka y'omupiira ogw'akamalirizo mu kikopo kyaffe kino eky'emipiira gy'amasaza kibeerewo ku Lwomukaaga ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogwokusatu mu mwaka guno tuzze tutegeeza Obuganda era kino tukyongera kinyweza nti omulamwa gusigadde gwe gumu kuba emiramwa gyaffe gigenda mu tournament zonna ng'abasajja tusuubira okuba abasaale mu kulwanyisa akawuka ka Mukenenya tusobole okutaasa abaana baffe ab'obuwala. Tujja kuba tutegeeza Obuganda engeri gye mujja okufuna tiketi ezo mu bbanga ttono okuva kaakati.
awuliriza omuwanguzi w'empaka zino ez'amasaza ga Buganda wakufuna obukadde bw'ensimbi za Uganda 12, owokubiri wakuweebwa miliyoni 9, owokusatu wakuweebwa obukadde 7, ate ng'owokuna wakuweebwa obukadde 5 bulamirira. Ssentebe w'emipiira gy'amasaza ga Buganda ono nga ye Sulaiman Ssejjengo agambye okuyingira ekisaawe abantu ba Kabaka bakusasula emitwalo 2 n'emitwalo 5 era amateeka agafuga empaka zino ga kunywezebwa eri ttiimu zonna ezigenda okusamba empaka ezo ez'akamalirizo. N'ekyo abazannyi bonna abawandiisibwa mu 2022 nga bagenze mu ttiimu y'eggwanga oba mu ttiimu ya Premier League oba ya Big League, abazannyi abo bakkirizibwa okusamba omwaka guno. Era omwaka guno tugubala tugenda kugwako nga 4 omwezi ogwokusatu, so bajja kusamba okutuuka ku olwo. Obudde obusigaddeyo mu sizoni ejja bebatakkirizibwa. Neyanziza nnyo abasigadde ku kibuzo kya Mwami Lutaaya, tugenda kufuna meeting n'abamatiimu twongere okulaba ate engeri gye tugenda okukwataganamu n'okuyambaganamu ku birala, naye nga ekiriwo mu etteeka litukkiriza abazannyi abo okubazannyisa. 88 kya Basafama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Kale nyinimu bwatyo era nnyanja temanyirwa asiimye nti empaka z'amasaza ga Buganda zigenda kuggalwawo ng'ennaku z'omwezi zigenda kubeera 4 omwezi ogwokusatu. Wali mu kisaawe Wankulukuku olw'ebigambo bikome wakati wa Buddu ne Busiro. Kyabasa kwe tuli kevudde embuga toseeseetula kalimi. Tukimanye nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo olunaku olwalira ebigezo by'ekibiina ekyokuna bino bifulumye abayizi 1,500 baagudde kya bugazi ebigezo ebyo n'enkoona ne zinywa. Kitegeeza ekibiina ekyokuna oba senior 4 balina okugiddamu omwaka guno 2023 bwe banaaba baakeeyongerayo. Ntudde n'eddungu Davis Yoweri katubuulire bameka abaatuula ebigezo omwaka guno n'abagudde olwaliro. Bwana Lukenge nga bw'oyogedde nti abaana 1,500 mu 756 okusinziira ku bivudde mu bigezo ebya siniya ey'okuna, abo bo tebagenda kugenda mu siniya ya 5 wadde okugenda mu ttendekero erya haya, wabula balina kuddayo mu kibiina ekyokuna, balina kuddamu beetegereze. Naye abaana omugatte abali emitwalo 34 mukenda mubina mwatano mumwenda baatuula ebigezo. Naye nga abeewandiisa omwendo ogwali gusukkawo nga abaana abasoba mu 3,000 tebaatudde ebibuuzo ebyo oba tebakola bigezo, kiba kitegeeza nti abo baasubiddwa okweyongerayo. Naye newankubadde nti abaagudde bali 1,700 n'abagwamu, ate abaayise nabo babadde bangi nga abaana 33,13 n'abagwamu omwo baayise. Era mu ddaala erisooka abaana 4,667 abaana 4,667 baayitidde mu ddaala erisooka. Abaana 7,675 baayitidde mu ddaala lyakubiri, so nga abaana 8,869 baayitidde mu ddaala lyakusatu. Eddaala eryokuna be baasinze obungi kuba abaana babadde 11,738 eryo nno ly'eddaala lye bagamba nti ono ayise kale bwerebwe. Bw'oba weegendereza bano be baasinze okuyitira abaana abo, be baasinze okuyitira mu ddaala eryokuna. Bali 1,756 bo ne bagwa. Bwana Lukenge, okusinziira ku alipoota ya UNEB oba ebivudde mu bigezo kiraze nti abaana mu masomo gano ag'obuwaze naddala aga science gaabakubye nnyo, era nti essomo erya biology liryasinze okukolebwa obubi. Newankubadde bw'ogeraageranya n'emyaka egiyise ab'omwaka guno bakoze yaddeko ng'omubi omweru. UNEB era egamba nti omwaka guno abaana
abakoze ebyennimi beeyongeddeko nga mwe muli n'abakoze olulimi Oluchina literature yesebo naye olulimi Oluchina guno gwe mulundi ogwasose okulugezesa naye abaana balukoze abaana 134 be baatuula era 124 baluyise bulungi 10 baagudde kyokka Daniel Dongo n'atubulidde nti sebe abagezesa n'abasomesa n'abagolola si Bachina Bannayuganda be bamanya nti luno lufu bagoberera ensomesa engolola n'enteekateeka zonna ezikwata ku Luchina. Kati Oluchina lwegasse ku nnimi okuli Olufalansa, Olujamani, Oluwarabu, Oluganda n'ennimi endala ezisomesebwa mu Uganda era ezigezesebwa UNEB. UNEB etubuulidde nti abaana bakoze nnyo amasomo ga arts era oba weegendereza ndowooza aba arts bongerwa akasente kaabwe oba oliawo kuba bo bakola bulungi. Aba science bayongeza obiwulidde. Kale nno UNEB egamba nti wakyaliwo okusomozebwa abaana bakyakwata bukusu. Omwana bw'atuuka okuwandiika emboozi gye wandiise esse abakola Olungereza nti baatuuse ekiseera ng'ebigambo baabikutte bukusu bye banaawandiika mu mboozi gye bawandiika ate ng'ekyo kya bulabe. Era UNEB etubulidde nti waliwo n'ekizibu ky'abaana okuwandiika Oluzungu oba ebigambo nga bakozesa abbreviations nga babifunza nga enkole ya SMS nga bw'olaba CBS wano nti Central Broadcasting Service nga bakwata Kyabasa nga alina wandiika CBS mu kifo ky'okuwandiika Central Broadcasting Services. Kati nga wandiika ekigambo when I met with Lukenge before we went to London. Kati before nga wandiika ba ne fo b ne nya before we went na wandiika we w oba wa ne n ne t yes awandiika y ne e ya ng'ategeeza yes. Kati nti olulimi olumu abamu balowooza UNEB ejja ddugolola ejja kubisala abamu nga bagwa olw'ensonga eyo. Kyokka UNEB etubulidde nti waliwo n'enkyukakyuka ezirabiddwako era nti waliwo enkulaakulana gye basobodde okutuukako mu kugola ebigezo. Ekisooka nti omuwendo gw'abaana beeyongedde obungi naye physics ne chemistry bikyafuuse akayinja mu ngeri bikyafuuse kizibu nnyo era waliwo n'ebigezo by'abaana abasoba mu 100 ebyaboyeddwa byakwatiddwa bakyabinoonyerezaako. Kiteeberezebwa nti bano beenyigira mu kukopperera ebigezo era kati munnange bw'obeereyo ng'osindika akamese tekatuuka nga tekatuuka manya gwe oli mu abo abanoonyerezebwako gumamuko oba essomero likubanja oba essomero teryasasula UNEB. Kati ezo ezimu ku nsonga zibatubulidde ezibeeyiddeko abaana abamu okukola obubi. Daniel Dongo eno era atubulidde nti amasomo ga sayansi gano kukyali kusomooza kweno kuba n'amasomero agasinga tegalina bikozesebwa. I am glad to report that because of the measures that we have put in place, there has been a welcome reduction in cases of examination malpractice. Now we have experienced most of these in physics and chemistry practical examinations and then mathematics as a result of external assistance given by third parties. We have also experienced collusion, that is candidates willingly sharing their work, probably the more able candidates sharing their work with their friends. Minister Jesse Muyingo atubulidde nti abaana waliwo abakyakonkomadde abaagala okuyingira senior 1 tebanatandika kusoma naye abasomesa beekwese n'abakulira amasomero. Lwaki beekwese? Ate nga jjukira waliwo n'enkola y'aba arts tebaagala kusomesa kubanga babanja. Kati agambye nti okusomooza okwo kulina okukomezebwa abazadde n'abasomesa baleme kubonyabonya baana n'abazadde. Temubeekweka muteese. Njagala abasomesa bakulwa nsomero mubeere bavumu. Bwe ebifo bikuweddeko abantu banyumya nti bikuweddeko naffe tujja kuwa support. Naye bwe mudduka ku ssomero bwe mutabeera ku masomero bwe mujjako amasimu waliwo ebintu ebimu bye mwandibadde mukola n'emirimu gyammwe ne gyanguwa ate gijja kuziŋŋama ekijja okukosa omwana wa Uganda alina okusoma.
Minisita byenjigiriza Janet Kataha Museveni bw'abadde afulumya ebigezo bino mu makago wa president Nakasero tabadde musanyufu olw'omuwendo gw'abaana abawanduka mu masomero ne batamalaako n'abo nkugambye abaana abasoma mu 13 tebaatudde bigezo nti abasinga beewandiisa ne lwaki tebatuula alagidde ministry amutesitesi omukulu naddala Ketera Malo ensonga eno aginoonyerezeeko n'omuze ogw'okukopperera ebigezo lwaki gukyagenda mu maaso. So as to create time for research, talent development and creativity among other things. This we hope will help improve the learners' performance. Similarly, the ministry notes that this year the overall performance in the science subjects that are compulsory is not yet satisfactory. Although there is some improvement, government is committed to promoting the teaching and learning of science subjects. As you know, the Ministry of Education and Sports will look into this matter and where necessary, re-examine our policies to address areas of concern in this regard. Bwana Lukenge mu bigezo bino tulabye nti district ye Mukono yekize mu district endala zonna mu kufuna obubonero bwa first grade mu bibuuzo by'ekibiina ekyokola ino bitundu nga 27 ku buli 10 ku baana be yatuuza Wakiso eri awo ku bitundu 22 ku buli 10 kyakubira districts endala ezikoze obulungi mu bubonero obwa first grade zetwogerako sigambo mugatta awamu obubonero bwa first grade kuliko Rubirizi, Mbarara, Ntungamu, Kyotera, Luweero, Kampala n'endala naye ate district okuli Amorata, Amudat, Buvuma, Bukedeya, Ntoroko, Kweni, Namayingo, Kapchorwa, Bududa, Arua, Apak, Bukwo, Butaleja, Budaka, Bugweri ezo zezasinze okufuna obubonero obubi ennyo Buvuma gisomye bakoze bubi nnyo nga ye Amorata yafunye ebitundu 47 ku buli 10 ku baana abaatula mu district eyo bagudde. Ebitundu bimeka? Ebitundu 47 ku buli 10 abaatula kibiina ekyokuna. Abaatula mu kibiina kino esini eyokuna bagudde. Bonna bakuddamu. Awo nno manya nti district erina okwetereza n'okusomesa. Bwana Lukenge ku bantu abaliko obulemu olusanvu 21 abaatula ebigezo bino kuliko abatalaba, abatawulira, abatoogera, abalina obuzibu ku mibiri gyabwe n'obulemu obulala. Abaliko obulemu 74 bayitidde mu ddaali sooka, 99 mu ddaali yakubiri, 1015 mu ddaali yakusatu, 224 mu ddaala lyakuna. Ndowooza owulira wali lwaki nkugamba nti abadde mu ddaala lyokuna bangi. Omutendera oguwulira 224 mu ddaala lyakuna, 53 bokka be bagudde abaliko obulemu. Abaliko obulemu nkugambye abaatula baali 721, 53 bokka bagudde. Mu makomera wali abaana abeewandiisa okutuula ebigezo. Eyo gye mbadde nninze. Abaana baali 51 naye baabuwe teri n'omu yafunyeyo first grade. Kyokka bambi baayise tebagudde. Abasinga bayise kutegeezezzaako nti 51 bebeewandiisa okutuula ebigezo. Tewali yafunye first grade. 8 bayitidde mu ddaala lyakubiri, 16 bayitidde mu ddaala lyakusatu, 26 bayitidde mu ddaala lyakuna, bana be bagudde. Kati ne bana ababeera mu makomera abazadde be baweereza fees oba amakomera gawaayo omwoyo gwa ggwanga. Obeera osomera mu komera nti kati obeera mu nkola US gavumenti ebeekusasulira. Kati awo n'oba mukulu osobola okusoma P7 n'ogitu. Era wali abaatula P7. Bano abatudde P4 be bamu ku baatula P7 emyaka ena egiyise. Abasinga okukola agenda okuva eyo nga yingini. Abasinga okusomera eno mu makomera be babeera ku bibonereza ebya myaka emiwanvu. Ng'akimanya awo agenda okubeera kati mu kifo ky'okubeera nga talina byakola waakiri addayo n'asoma n'afuna okuyigiriza oba oli awafulumira nga tatambudde bubi. Bwana Lukenge era alipoota ya UNEB eraze nti nakutegeezaawo nti physics ne chemistry yasinze okubbibwa. Practical wa chemistry ne physics ne mathematics nti abaana babbebiri ne bakataggana ddala ebyokubagezesa nga abaana 135 bo bakyanoonyerezebwako. Ebigezo bino byatulibwa wakati w'omwezi ennaku z'omwezi 17 omwezi ogw'ekumi n'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogw'ekumi omwaka oguwedde. Naye era mukyala w'omukulembeze w'eggwanga era minisita ebyenjigiriza Janet Kataha Museveni asinzidde wano
n'agamba nti si mumativu n'engeri ekitongole ekya UNEB gye kiragamu nti abaana bagwa era nti n'abaana abamu bakoppa ebigezo. N'agamba bannange kino kirina okunoonyerezebwako. Minisita Jesse Muyingo ne Minisita ono Janet Museveni boogedde ku nsonga zino. Reducing subject content overload and contact hours in the classroom so as to create time for research, talent development and creativity, among other things. This we hope will help improve the learners' performance. Similarly, the ministry notes that this year the overall performance in the science subjects that are compulsory is not yet satisfactory, although there is some improvement. Government is committed to promoting the teaching and learning of science subjects. The Ministry of Education and Sports will look into this matter and, where necessary, re-examine our policies to address areas of concern in this regard. Abo bonna abazanyira ku bigezo nga babbira ministry yaffe y'ebyenjigiriza tejja kubagumiikiriza wadde omulundi ogumu. N'ekinaba kitegeeza to suspend oba okusazaamu examination center zaabwe tujja kukikola okulaba nti omuze guno ogw'okubbira kubba mu bigezo guggweerawo ddala. Yeebazizza abasomesa n'abajjukiza nti ekigambo ekikwata ku musaala gwabwe babitulekere nga ministry tukyagenda mu maaso okulaba nti embeera eyo geetereera ffe twenyigire ku mulimu gwa Katonda gwe yatuwa ogw'okusomesa abaana b'eggwanga. 88.8 kya Basafama ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Kale webalege bwana Dungu Davis Yoweri n'ensonga ez'ebigezo ebyo muyogeyoge bannaffe mwena abatudde ekibiina ekyokuna ne muyita bulungi nnyo ate naawe nga wagudde ebigezo munnange toggwamu maanyi waliwo ngambe nti aba Godswe High School Maganjeri nti baayitidde ddala bulungi buli ssomero lyonna nga wakoze bulungi webale nnyo webalire ddala muyise n'engalo mu maaso mugambe nti Mukama webale watukoledde ebyamagero. Kyabbasa kwe tuli katono nnyo tweyongere. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjejja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Ngenze mu nsonga endala bibadde biwoobe nakwaziirana mu kiro ekikeeseza olunaku olwaleero wali mbitondo ebyekibiri mu Masajja mu ggombolola y'Amakindye Ssaabagabo abaana abato babiri baabano bakubiddwa ebiro oba ekirombe kibabuutikidde ne bakkirira ezira kumwa. Kitegeerekese nti abaana bano baali bava wali mu disitulikiti ey'e Luweero okujja e Kampala wano okupakasa ne bagenda mbitondo ebyekibiri Masajja wali omu wa myaka 13 omulala wa myaka 16 babadde banoonya fees abazzaayo ku ssomero wabula ekirombe kino mu kubabuutikira munnange bagenze okuleeta ebimotoka okugezaako okuwaddawaddako okugyayo abantu abo munnange nga bakkiridde dda ezira kumwa. Era abamu ku batuuze aboogeddeko ne laadiyo ya Ssemunywa eno bagamba nti ekigudde mu kitundu kyabwe babadde bakyaludde okukiraba era bagamba nti abaana bano babadde bato nnyo. Abaana baffe bafiiridde wano obuzibu obuliwo abantu babonaabona kati ngati nabasasula abantu balina okwebba kiro kyekiretedde abaana baffe awo bakole ki bafiire mu mbeera eyo naye nno etuyambe ejja esasula abantu bano abantu batambule buli omwana onye waakola ki naye emirimu gyonna gifudde buli kimu tekitambula. Tubeegayidde bakama baffe ababbi bano wano tuli mu insecurity tunuulira embeera gye tulimu ababbi bayitirivu buli kimu teri mataala emiti gyagwa gyonna embeera gye tulimu kwegamba nganza atwala ebyokwerinda mu kitundu nina okweraliikirira kunene nnyo. Abaana baffe bato bafudde essaawa zino embeera gye tulimu bakola kawungeezi emisana mwe basiibyako mundu ate mu bibanja byabwe mwabisiba ate nga bakola mu bibanja byabwe. Tubeegayiridde mukwate ssente z'abantu muzibawe tufune emirembe. Yembeera eyo kakati ssentebe w'ekyalo ekyo kibiri B onono ye Jennifer Namata agambye nti ebirombe bino bya kitongole ekivunaanyizibwa ku by'enguudo mu ggwanga be bannaffe abo aba URA nti bano baganda abantu okugenda mu bitundu eyo naye abantu bakyalemeddeyo olw'ensonga nti URA eyo ebadde tennabasasula nsimbi zaabwe y'ensonga lwaki balemeddeyo. Omukyalo ono awanjagidde ekitongole ky'ebyenguudo ekya UNRA okuliirira abantu abo bave ku ttaka lyabwe bagende banoonye ebibanja awalala naye obulamu bw'abantu bungi bwandirugenda.
Kakati nange bankubidde essimu ng'abaana baffe ekirombe kibakubye naye ng'ensonga enkulu gye tulaba mu kino eva mu kino lwaki abantu bakyafiira mu kirombe yunula butasasula abantu tusobole okugoba abantu abo abantu tebakyalina kye bakola ate nga babagamba nti temukyalina kukola ki temulina kukolera muno ate tomusasudde ssente kuva mu kitundu ekyo kyekikyali mu kitundu obubbi bungi n'abakolera mu bino bangi nnyo lwa nsonga yaki singa basasula abayunula ne basasula abantu singa tewakyali muntu ajja muno nange nandibadde nsobola okugoba abantu naye sisobola bagoba ng'ate yunula eganya obbasasula. Weewaawo poliisi ey'ekibiri ebadde edduumirwa Mutonyi Helen ez'emirambo gy'abaana bano ababiri n'egyejjawo ne gitwalibwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu wali ery'e Mulago nga n'okunoonyereza bwe kugenda mu maaso. Ekizimbe ntudde ku masengere wano omwaliro gwakubiri we tusinzira okuweereza. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 rediyo y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Ngenzeeko mu mawulire amalala oludda oluvuganya gavumenti mu paalamenti ya Uganda luno lukizudde nti bannayuganda abawerera ddala 329 bakyakonkomeredde wali mu kyondo kya Buwalabu naddala mu ggwanga erya Saudi Arabia ge bakaaba ge bakomba mbubako abatwawa nga ntulege olw'ensonga nti ensimbi z'abaggwako dda eziyandibazizza kuno nga baasigalayo mu biseera biri ebya COVID naye nga ne kaakano obali olutuukidde olunaku olwaleero abamu bali ku nguudo abamu bali mu makomera nti abalala bayita tembo oba bafuna obumogo ku mitwe oba akamogo ku mutwe olw'ebirowoozo by'obeera olina. Kaakati omuwendo gw'abano minisita ow'oludda oluvuganya gavumenti ku nsonga z'ebweru w'eggwanga lino Uganda omukulu ono ye Muwada Nkunyenje ategeezezza nti bakizudde ng'eggwanga erya Saudi Arabia lirina bannayuganda bayitirivu obungi mu buduukulu ate abalala bali ku nguudo ensonga z'abasobera dda. Ono agambye nti Nkunyenje agambye ennaku ntono eziyise akulira oludda oluwabula gavumenti ow'ekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba yamusindika mu ggwanga erya Saudi Arabia okwetegereza embeera bannayuganda gye bakoleramu wabula agambye nti kyannaku nnyo nti bannayuganda abali eyo mu 329 bakyali mu nkomyo abalala bali ku nguudo za bizimbe abalala embeera gye balimu tetegerekeka. Bano bakuumibwa mu bifo okuli Shakan mu kibuga Riyadh n'ebifo ebirala bingi nti abaana abo gye bakuumirwa naddala mu makomera okusinziira ku mbaka ono Muwada Nkunyenje mu kwogerako ne laadiyo ya Ssemunywa eno agambye nti waliwo bannayuganda 102 gavumenti ya Saudi Arabia begenda okukomyawo kuno sabbiiti ejja ng'embeera ebayinze obuzito. Nategeezebwa abakulira Sakan agikulira omupya nti abaana 102 amaze bateekera empapula nga bo Sakan ezibazza ne tiketi okuziprocessinga bakomewo weekend mu Uganda wakati oluvannyuma lw'okunyigiriza ennyo n'embase ya Uganda ne confirminga nga emaze okufulumya emergency travel document era navuddeyo nga zo mazo zekebejja nga ddala zituuse ku Sakan okusobola okutaasa abaana 102 abadde cleared naye ng'ate abalala abali mu Sakan n'abalala bali mu deportation centers endala abo nga tebaliko ku guno omuwendo okukomawo. Mu mbeera y'emu omubaka ono Muwada Nkunyenje agambye nti mu kunoonyereza kwe yakoze wali mu ggwanga erya Saudi Arabia waliwo bannayuganda baabano 92 baatabuka dda emitwe nti ate abalala balina embuto n'abaana abato nga kizibu okubakolera empapula ezibazza kuno. Agambye bannayuganda embeera gye balabidde oba ennaku gye balabira mu ggwanga wali erya Saudi Arabia nti munange ennaku ebayonkera ddala butaaba. Enkola yago ya sharia embasi egamba terina bavunuzi ba sharia bamala kuyambako bannayuganda abangi. Kituufu nasanze ku embasi omu ku munnayuganda nga alina omwana akyalwanagana kulaba nti akomawo naye nga fayini ze bamuteekako naye yennyini agamba ze yakola ssente eno zaggwawo talina wadde ennusu ali n'eza fayini nazo nnyingi nga naye bagamba muteeseza nti bamukenderezeeko era okukenderezaako talina zisasula zisigaddeyo naye ate omwana ye tebamukiriyalinga gwolina okufaafagana naye kati abasinga twesanze balina okusoomozebwa okukomawo nga baagala okudda n'abaana baabwe. 88.8 Ssabasajja Kabaka.
ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. wabula Kyabbasa oluvannyuma lw'okuwuliriza ebigambo bino eby'oludda oluvuganya gavumenti twogeddeko ne Aggrey Kibenge ono nno nga ye muteesiteesi omukulu mu minisitule ey'ekikula ky'abantu nga tumubuuza ku nsonga ezoogerwa omubaka ono muwaddanku nnyingi ku bannayuganda bagambye nti abali eyo ababonaabona agambye nti ebyogerwako babadde tebannabifuna mu buwandiike era bajja kusaba omubaka oyo abawe okunoonyereza kwe yakoze. Baali sosefu wammwe ffe ne batatutegeeza kuba kati ffe tusobola okutegeeza embassy abali ku ground ne basobola obbalondoola. Kye tuyinza okukola kutegeeza embassy yaffe bwe waba nga waliwo obuzibu bwonna baba bawuliziganya n'abaana abo oba bali mu detention center. Waliwo ekifo kye bayita sakani we baba bakuŋŋaanyiriza oluusi nga abamu banaatera okudda baneetaaga details tusobola okutegeeza abali ku ground bagende banoonyereze ebibakwatako. 88 Kyabbasa Famma ekutuusako amawulire ag'ensonga agakutte omubabiro. Ojjukira bulungi omwaka oguwedde nti gavumenti ya Uganda yanunula bannayuganda oba yabajja mu kyonde ekyo ekyabuwalabu bannayuganda abasukka 3,000 bakomezebwawo kuno. Ojjukira bulungi abaana baali balaajanira ku mikutu emigatta bantu. Ekibiina kya National Unity Platform ne kivaayo n'enteekateeka y'okusonda ensimbi kinunule abaana abo. Gavumenti n'egenda n'ebajjeeyo n'ebawonya okukaabatwawa ng'entulege. Kyabbasa Famma radio kavumbeeza mikutu kwoli eno ye radio ya kisiikirize kya Katonda era lumaama mamidde nseno Buganda. Nze munna Buddu Lukenge Sharif tokwata ku nobu nkomewo. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88.8 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Ngenze mu nsonga endala akabondo k'abakansala bakiika ku lukiiko lukulembera road mayor wali ku KCCA. Akabondo kano ka kibiina kya National Unity Platform kaakano kagambye akaseera katuuse tutandika okunoonya emikono egijja obwesige mu ssenkulu w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala Dorothy Kisaka nga bamulumiriza nti emirimu agikola gaddibenga lye nti baagala ebiwandiiko ebiraga enguudo oba ba contract abaweereddwa eddimu eri okukola enguudo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala oluvannyuma lw'omusimbi okufuluma omungi era omusimbi guno nti gwewunyisizza bannayuganda kilomita emu yokka okugikola mu Kampala wano okugiteeka mu kolasi nti ewemmenta butitimbe na butitimbe bwa nsimbi. Kaakati baagala ebiwandiiko bino KCCA kwegenda okukolera enguudo ngeri wamu ne ba contractor zitwalibwe mu lukiiko lwa KCCA zirambululwe n'abakulembeze abalondo oba oludda olw'ebyobufuzi lumanye enteekateeka nga bwe zitambula. Mu lukuŋŋaana lwa bannamawulire olutudde ku City Hall mu kibuga Kampala akabondo k'abakansala bano ab'ekibiina kya NUP bakulemberwa omukulu Kataabu Moses bano bagambye keetonye kagwake nti balina olutuula lwa kanso ng'ennaku z'omwezi 15 omwezi guno gwennyini mwe tuli ndesinga omukyalo ono Dorothy Kisaka tabaleetera mbalirira oba biwandiiko ebiraga engeri gye bagenda okukolamu enguudo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala nti bagenda kutandika okunoonya emikono egimujjamu obwesige. Bano bakansala mu mbeera y'emu balabudde n'abakulembeze ku lukiiko luli olw'ekikugu nti bakomye okuyiwa abaserikale ku kitebe kya KCCA ne bakakkananga ku bakansala abo ne babakubanga bakuba ebyokuttale. Ekiwandiiko ekinaava wano nga tukiwandiise tujja kiweereza public service ne minisita wa Kampala. Tetujja kukkiriza executive director kuddayo senga alemerwa ku mulundi guno kuddayo kutusinkana mu kitongole wano. N'olwekyo tuvumirira ensonga ey'okubiri tuvumirira executive director kubanga yakwataganya ebya security wano. Tukooye okutukuba tukooye bakansalazi okubatwala mu makomera. Mukyala Kisaka ateeka okukitegeera tituli bakulembeze balonde. Tugenda gamba obugazi bw'oluguudo obwo buli mu BOQ ba contractor bwe banga babasazeewo bakozesa. This time mugenda kusesema set tewali contractor yenna eyakola ekintu ekiri shode atagenda kuza sente za kesi. Tetugenda kubasonyiwa, tetugenda kukkiriza bubbi mu kitongole kino yenna amanyi nti mbadde mu basente zaano. Tetugenda kukkiriza bubbi mu kitongole bano bagenda gendera bakyuse nga bukyali. Twagala buli luguudo olwasalawo okukolebwa nga luli worth
ssente ezo nga bwe bazirambye. wabula laadiyo eno nga bw'ogimanyi nti tebeera na kyekubiira tutuukiridde ssenkulu w'ekibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala Dorothy Kisaka ku nsonga z'abakansala bano abagamba nti baagala kumufuumula mu kibuga Kampala. Atugambye bakansala buli omu manya omulimu gwo, manya ekyakulonza. Okusika omugwa si kye kyakulonza mu Kampala. Ensonga z'abakugu muzirekera abakugu bakole emirimu. Ng'okusinziira ku mateeka ebintu ebyo omusanvu etteeka lye ligamba nti bakole omulimu ogwo. Naffe aba tekiniko tukole omulimu gwaffe tube nti tusobola okubeerawo 2 weeks nga zikola bulungi. Kati nze sijja genda mu kanso nkole mulimu gwa kanso, ate nabo baleke executive director akole omulimu gwa executive director wamu ne ba director be. Tulina ekintu ekigambibwa nti kosti ya kilomita eno yenkanawo obunene. Banaye nina okutandika okugamba nti waliwo ebintu ebya generals, waliwo ebya experts. Yembeera eyo ey'okuwanyisiganya ebigambo eri wakati w'obukulembeze obw'ekikugu mu Kampala wano n'obukulembeze obw'ekulu sayidi eno ey'ebyobufuzi. Nze bonna Buddu Lukenge Sharif, bannaffe abali eruka ya Claude Toll, mwebale kugoberera laadiyo ya Ssemunywa, abali mbizinga eri Kalangala, abali Esese n'abali Buvuma, ku kizinga Kimmi waliyo nkose ebizinga bingi. Mwebale kutugoberera. byaliwo bibaddewo ate nga bikyabaawo naye nga tonneerabira ffe katubikujjukize nawowe bituuse mu kanyomero kaffe nga tonneerabira. Weewaawo ke katundu nga tonneerabira okuviira ddala mwaka gwa 2019 22 ne 2023 ebikolwa eby'okubuzaawo abantu mu ggwanga oba ebyekiwamba abantu tebiva mu mawulire. Kaakati mu kana akatundu akanze nga bwenda batukuleetedde Lubega Mudashil Kiwalyanga. Omukulu ono yatukuŋŋaanyiriza ensonga ezikwata ku kiwamba abantu, abazze bawambibwako abaabwe, abazze bawambibwa ne bamala ne basuulibwa n'ebirala bingi bye njagala owulire. Ekiwamba abantu mu Uganda kikyeriisa enkuuli newankubadde abantu bangi bazze bakyogerako omuli bannaddiini, bannabyabufuzi n'abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo. Mumanyi nti tetulina magye, tetuli poliisi, tetulina makomera. Ekiwamba abantu tukyogeddeko nnyo, ne bannaffe abayisiraamu nabo bakyogeddeko nnyo, naye twekakasa nti kitwogera bawulira. Abantu bazze babuzibwawo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga batwalibwa mu bumotoka obwakazibwako erya drone, oluusi obutabaako na nnamba. Mu mwaka gwa 2021 eggwanga nga ligenda mu kulonda, kiwamba abantu kino kyakyaka nnyo. Famire nnyingi zaalaajana nga tezimanyi baani abatwala abantu baabwe. Wabula ebitongole ebikuumaddembe byavaayo ne bitegeeza nti abantu abamu bye biba bibalina olw'ensonga ezitali zimu. Abamu ku bazze bawambibwa basuulibwa mu bifo ebitali bimu nga baliko ebisago eby'amaanyi era ng'embeera gye balimu si nnungi. Bankuba kwala ebisabo nawungiranga nenvaako nga sitegeera bannanga etteke kubanga emigo naye sikyagiwuliranga nakonye awo ne balumisa magalo ne bayuza amatu gano n'oleekaana. Emirundi mingi omukulembeze w'eggwanga zaalabula ebitongole by'okwerinda obutakuba bantu nakubatulugunya nga baliko amawulire ge babaagalamu. Nobody should be in the uniform of the country if he does not respect the people of Uganda. That's not the people's army. Don't beat even criminals. You are not allowed to beat anybody. Mu katundu kaffe nga tonneerabira olwaleero tutunuulidde ensonga ya kiwamba bantu yatuuka n'okwanjula mu lukiiko lw'eggwanga olukulu ekubaganyizibweko ebirowoozo. Kyokka newaakubadde yayanjula mu paalamenti teyasooka kufiirwako, ekyawaliriza abamu ku babaka ba paalamenti okuva mu mbeera. Okusinziira ku lukalala olwayanjula mu paalamenti, abamu ku bantu abazze bawambibwa kuliko Mike Semuddu, John Damulira, Moses Mbabazi, Vincent Nalumoso, Martin Lukwago, Muhammad Katana, Yuda Sempijja, Mustafa Luwembo, Mubiru Hassan n'abalala bangi. Abasinga obungi ku bazze bawambibwa kigambibwa nti bawagizi ba kibiina kya National Unity Platform. Yantuse mu room awanako mutegeera tugenda babanja kuba tuli mu bulumi bwebanga next move yakweyambula kudda ku street babanja twagenda ku ekitali emirundi 3 nga taliyo ne batugamba mu kompyuta zaabwe n'amanya tegaliimu batugamba yagenda omuswa gwange gwabika gwabisinga agenda afuuwa musaayi. Era kino kyatuuka n'okutwala olukalala eri akakiiko k'eddembe ly'abantu aka Uganda Human Rights Commission nga kaliko abantu 25 be bagamba nti bawagizi baabwe era tebabalabako. Wabula akulira akakiiko kano Mariam Wangadya yategeeza nti ku lukalala olwamuweebwa abasinga obungi tebaliiyo.
It's certainly confirmed to have never ever been missing. So I don't know why they were included on that list. Most of the particulars I asked for in my letter were not provided. Wabaddewo ensisinkano enjawulo ku nsonga ya kiwamba bantu eyeetabiddwamu Ssaabaminisita wa Uganda Robinah Nabbanja akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba, Minisita omubeezi w'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi, amyuka Sipiika wa Parliament Thomas Tayebwa n'abakulu abalala. Oluvannyuma lw'ensisinkano eno, Ssaabaminisita Robinah Nabbanja Musafiri yategeeza eggwanga ng'abooludda oluvuganya gavumenti balemereddwa okuleeta obukakafu obulaga abantu bwe bazze boogerako. Position failed to give us photos, locations and next of kin of these people, but some of them have been found to be hardcore criminals who have been charged in courts of law. Wabula akulira oludda oluvuganya gavumenti Mathias Mpuuga Nsamba yamwanukula. There is no accountability offered for the missing persons. Those that they claim they have been secretly detained and charged without knowledge of their loved ones. Newankubadde abawambibwa balina akakwate n'ebibiina by'obufuzi ebitali bimu, kyokka kigambibwa nti abantu abalala bangi abazze bawambibwa abatalina kakwate n'ebibiina bya bufuzi. Bawambye abaana bonna kyokka ate kuliko abaana balwadde ali ku ddagala lisigadde mabega watamira ddagala obulamu buba bugenda. Mu katundu kaffe nga tonneerabira twayogeddeko n'abantu abamu abazze bawambibwa kyokka ne basuulibwa oluvannyuma era bino bibatubuulidde. naye akamotoka kaali kapangidde ddala ku poliisi, eyo poliisi y'ennansa Naganda. Pane natambula ebigere kimu bibiri, abasajja bampumiza mu butuufu nga saafuna wadde n'obudde obweraajanako. Emmotoka baagigula mu katikitiki nga kamu, buli wamu enkwata gye bankwata ne banteeka mu kamotoka. Empira Pulezidenti Museveni olanga gy'oli yonna mukwano, wabanga abantu bafe abo bayina tuyambe. Nze Lubega Mudashiru Kiwalyanga ne munange Julius Mulemi ku lwa CBS FM. Akuddira mu luyimba taluwoomya kankujjukize amawulire ge tulimu. Agakutte omubabiro amawulire g'otayinza kubuusa maaso. Eyo nonga nvuddeyo ngenze wali mu ggwanga erya Buturuuki njokera ku ggwanga erya Take. Bannayuganda basibatuse okufiira mu bizimbe omanyi mutenza ggulu abaayo mu ggwanga eryo erya Buturuuki ne sayidi eri ez'e Syria. Abantu wetwogerera bino abali mu mutwalo omulamba n'omusobyo emirambo gyabwe gye gyakazuulwa nga bafiiridde mu mutenza ggulu eyabadde sayidi eyo. Kaakati teyakomye kukokosa bukosa b'amawanga malala ne bannayuganda bakoseddwa mu mbeera eno. Waliwo abamu ku bannayuganda abatannalabika ne gye buli eno, naye waliwo n'abo abasimatuse okufa kubanga ekizimbe mwe babadde basula kyerindigudde ennume y'ekigo ne kigwa ku ttaka. Ekizimbe okwabadde bannayuganda kigambibwa nti kwabaddeko bannayuganda 4 be babadde basula ku kizimbe ekyo wali mu bitundu ate ebye Atayi. Naye ekizimbe kino mu kugwa waliwo abamu ku bannayuganda 2 ababadde bakajja oba bakagenda mu ggwanga erya Buturuuki okukuba ekyeyo. Bano balunyumyanga bulutabaalo. Ekisookera ddala pasipooti zaabwe oba ebiwandiiko byonna nga bw'obimanye ebikukkiriza okuva mu Uganda okugenda e Take, ebikukkiriza okukolera emirimu gyo e Take, byonna ebiwandiiko byayonooneddwa oba byagamba tebirabikako byabuze. Kaakati bano bannayuganda benjogerako ababiri abasimatuse okufa babudamiziddwa munnayuganda munnaabwe kubanga ye yagula obutuuze mu ggwanga eryo erya Buturuuki. Njogera ku ggwanga erya Take omulungi ampuliriza. Kaakati bannayuganda bano twogeddeko nabo nga basinziira mu ggwanga eryo erya Buturuuki. Twogeddeko ne Namukwaya Jamira ne banne bwe basimatuse okufa nga bali mu buddamu oba babudamiziddwa munnaabwe. Batubuulidde nti amawulire bawulira amawulire nti bwandibanga waliwo bannayuganda 2 abafudde naye balina munnaabwe owokusatu gwe babadde basula naye ku kizimbe kye kyagudde. Oyo ye tebannamulaba naye bakyalinze poliisi ekyazinzeeko oba tekyakkiriza muntu yenna kugenda mu bifo ebyo wagudde ebizimbe, naye bajja tubuulira ebinaaba bizuuliddwa sayidi eyo. Tuli balamu naye abamu bafiiridde. Abannayuganda sofa ndowooza 2 benna akamanyi akabafiiridde mu bizimbe kwe tubadde tusula. Twetaaga okuyambibwa. Ekikulu kye tusinga okwetaaga documents zaffe like batufunireko engeri gye tuyinza ofuna passport, bwe kiba kisobosa batukolereko passport bazitusendekere okusobola okuddamu okutandika okukola kuba tetusobola kukola nga tetulina bitwogerako byonna byasigaddeyo mu mirimu. Tetusobola fuluma tuli wano
tewali tetuyinza kukola ssaawa zino nga tetulina bitwogerako. Bwe twazzeeyoko ku poliisi ya wano baatugambye information yonna abantu abayinza otuyamba embasi yaffe Uganda. Mu kubabuuza kuba ekizimbe kibadde kisuza ku bannayuganda ababazze okukula biringa hostel. Kati abalala abaliyo balinga basatu oba babiri kuba bano babadde baakajja. Naye yesterday twazzeeyo tetulina access. Poliisi wonna yasibyewo. Awuliriza nga bwe nkugambye nti omutwalo mulamba ogw'abantu be baakajjibwa mu bifunfugu eyo wansi nga baafiiridde mu mutenza ggulu oyo eyakubye amawanga okuli Syria n'eggwanga erya Butuluuki giyite Turkey mu Lunyaanyembe Ssabasajja kwe tuli 88 nze bonna Buddu Lukenge Sharif twongera okusabira bannaffe abali ebweru w'eggwanga eyo. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo naye ku CBS 88 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo okyali ku Ssabasajja Fama Radio kavumbeeza mikutu tuli mu mawulire agakutte mu babiro. Ngenze mu nsonga endala akakiiko ak'ekiseera akateekebwawo paalamenti okunoonyereza ku vulugu ali mu kitavu ky'abakozi ekya NSSF kakizudde nti musajja mukulu Jacob Richard Matuwa eyeeyita mwoyo gwa ggwanga nno yajja mu kakiiko akalondoola oba akanoonyereza ku vulugu mu kitavu ekyo eky'abakozi ekya NSSF. Kakati akakiiko kakizudde nti omukulu ono ebyama byabadde awa akakiiko kano bibadde biva wa minisita w'ekikula ky'abantu Betty Amonge. Omukulu ono Jacob Richard Matuwa akakiiko kano gwe kasookera ddala okuyita n'annyonnyola nti vulugu ali mu kakiiko kano bannange Nowemmindi Asena. Richard ono Matuwa akakiiko ka paalamenti kano ak'ekiseera nkugambye gwe kasookerako ddala okuggyako obujulizi. Olunaku olwaliro omukulu ono eyeeyita mwoyo gwa ggwanga akakiiko kamuguddemu bwe kamutadde ku nninga annyonnyole jjajja kwegamba kafankunaali yenna akwata ku kitavu kya NSSF nti wadde oli mukozi oba wadde oli mwoyo gwa ggwanga naye owaaye bino ebyama byonna byoyogera mu kakiiko mukulu obijjawa nga muga mukulu gwe wandibanga ebyama bino waliwo abikuwa gwe twagala kaakati otunnyonnyole mu kaseera kano. Batuwa munnanga akanze kugamba nti bannaye nze tewali ampa bigundi bino byama bino ebyama bino nze mbifuna ne mbyenoonyerezanga mwoyo gwa ggwanga ne mukulu gwe tolina gyojja bigundi bino akakiiko ne kamuka kale kuba ebirayiro otugambe nti tolina gyojja byama bino. The name of the Almighty God, that evidence I shall give touching the matter before the select committee on the state of affairs in the National Social Security Fund into bracket NSSF shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. So help me God. Okay, just for the record, as we take the questions. Wabula oluvannyuma lw'okukuba ebirayiro bino omukulu ono nga abakulu kakiiko kubongedde okumuteeka ku nninga nakkiriza n'agamba ssebo ne bannyabo ebyama bino minisita Amonge yabadde abimpa ng'obujulizi mbuleete mu kakiiko kano. Jjukira n'ey'abakulu mu kitongole ekirondoola ebitavu by'abakozi mu ggwanga ki Uganda Retirement Benefits Regulatory Authority nakyo olunaku olwaliwo kiyitiddwa mu kakiiko ako era nga kiyita mu ssenkulu waakyo ono ye Martin Nsubuga abuulidde akakiiko kano ak'ekiseera akalondoola ku vulugu mu kitavu ky'abakozi ekya NSSF nti bo ng'ekitongole baakola ensobi okuwola kampani ya Uganda Clays Uganda Clays mugimanyi bulungi nyensimbi obuwumbi 20 ne zifiira mu kampani eyo nga n'okutuusa olunaku olwaliro kampani eno tezzangayo wadde omunwe gw'ennusu naye ng'ensimbi zaali zakubeera mu kitavu oba zaalina kubeera mu kitavu oba ensimbi ezo z'abakozi ezaali mu kitavu gye baazijja. Kaakati olunaku olwaleero lwe lumu akakiiko kano kagobye omubaka w'abakozi Dr. Samuel Omoki
nga memba ku boodi eya NSSF oluvannyuma lw'omubaka ono okusaba nti omubaka w'abakozi Charles Bakabulindi omu ku bammemba b'akakiiko kano akanoonyereza ku vulugu addeko ebbali ye tagenda kuba wabwino ng'omukulu oyo kwali Lyomoki ono. Ennaku ntono eziyise yawandiikira Speaker wa Parliament Anita Among nga yeemulugunya mu nkola y'akakiiko kano ey'emirimu mu ngeri gye kanoonyerezaako, era bw'atyo agambye nti ensonga lwaki ayagala omubaka oyo Charles Bakabulindi addeko ebbali nti amulima empindi ku mabega era agenda kubeera ne kyekubiira mu kunoonyereza kuno. Mr. Chairman, I stand by the statement. The way I was treated when I came here, the way baseless commission made by people. When I would say something, I was ruled out of order, and I was clearly given no time to defend myself at that time. And I wrote basing on that. So I still stand by what I made as an appeal. It is on record. The Speaker has not yet responded. It was let down, and everyone in the labor movement telling everyone that I'm the one medium. Dr. Limkande, people can that I'm the one who refused, that I'm the one who caused the committee, the board. So if he thinks I can cost the board, that means he can also cost his fellow committee members to turn against. Because we made a decision as a committee and insist that we refuse. Dr. Lomok. Yes, sir. Ssentebe w'akakiiko kano agambye mukulu Lyomoki olimba nedda katukugobe ofulume era omukulu oyo bamufuumudde mu kakiiko. We want to hear whatever you want to tell us. We want to give you a chance to correct if necessary whatever people have said, whatever you have heard. But this cannot be done where you think you are appearing already before a committee that has already predetermined and is just posturing, a committee that is biased. So I'm kindly requesting, because I also want you to say what you came here to say. I want you to maybe correct some things that may not have been said in the right way, but I cannot allow you to do this if you still think you are appearing before a predetermined committee posturing and that is biased. So I'm going to kindly request you for another last time. Kinana munana katoyizi munana kyabba safama ekutusaka amawulire ag'ensonga agakutta omubabiro. Kya Basafama Radio Buganda kwetuli amawulire gegakutta omubabiro. Nze munna Buddu Lukenge Sharif. Tukimanyi nti amawulire ogafuna okuva mu nsonda ez'enjawulo, naye ku CBS 88.8 radio y'obujjajja olina okusooka okugafunira nga gasunsuddwa abasunsuzi abatendeke. Weewaawo Kyabasa kwetuli 88 akatonyeze 8 nzikiriza mbuuka district eziwerako okuva e Kampala wano nzuno ntuuse mu district ey'Ekyotera abayo bayisizza ebiragiro ebijja ku bazadde abakyagaanye okuzza abaana ku masomero. Ismail Sozi Sekimpirwazi ali Kyotera eyo. Olukiiko olufuzi lwa district eno ey'Ekyotera luyisizza ebiragiro ebipya naddala ku baana batannadda mu masomero. Babagambye nti bagenda kubafeffetta wonna bali kutandikira Ssabbiiti ejja nga banaakwata abaana bajja balaga bazadde baabwe olwo abazadde bagende mu mateeka babavunaane. Ssentebe wa disitulikiti eno Ekyotera Patrick Sekulongera yagenda okukuliramu ebikwekweto bino ategeezezza nti bayisizza n'ebiragiro ebipya ku baana aba nasale ng'emmotoka ezibatambuza zirina kutandika ssaawa emu so si ssaawa 11 oba 12 nga bwe gubadde. Ssentebe ono yalabudde n'abakulira amasomero aga gavumenti abakyagenda maaso n'okuggyako abazadde ensimbi n'agamba nti kino kibi nnyo kubanga omukulembeze w'eggwanga kino yakigaana era bano abalabudde n'agamba nti gwe banaakwatako kajja kumujjuutuka. Kabenti omwana waffe asoma eryabadde maaso taba amasomero ddala ga gavumenti mbyegayiridde mu ng'abaana bino ebyokulya n'ebikigenda abazadde bajja kukozesa ssente mpola naye abaana baffe babeere ku masomero. Abantu abalina nasale primary njagala okuddamu okubategeeza nti twakiyisa dda mu district council abaana ba nasale emmotoka zaabwe zitandika okutambula ku ssaawa emu so si ssaawa 12 ez'ekiro era emmotoka yonna enaakwatibwa ng'etambula essaawa ezo 12 ng'erimu abaana abato aba nasale. Njagala kubakakasa tujja mutwala tumuvunaane mu mateeka. Ku CBS FM radio y'obujjajja nze Sose Kyempirwazi
kyotera. Webalege mukulu wange Ismail Sozi Kyekimpi Lwazi abekyotera Kalisizaawo Rakai mpaka emutukule eri ku boda abali Rwanda coach eri yonna mwebale kugoberera Kyabasa nvudde yeyo kanzulukeza mbwa nkomewo mu kibuga ky'eggwanga ekikulu Kampala onako olwaliro minisitule y'ebyenguudo ebadde mu parliament eyo ng'erina ensonga zennyonnyolako kakati naddala ku nsonga we batuuse okuzimba oluguudo lw'eggaali y'omukka omusasi waffe Edith Nabagereka abaddeyo ng'okutuwa kunkumula era ensonga zino yazituwadde. Bino byanjuddwa abakungu kuva minisitule y'ebyentambula nga bakulembeddwamu Jeno Katumba Wamala bwe babadde basinkanye akakiiko ka paalamenti ak'ebyobuzimbi aka physical infrastructure wakati mu kutangaaza we batuuse mu kukola oluguudo lw'eggaali y'omukka. Wano minisita w'ebyentambula Jeno Katumba Wamala wategeereza akakiiko nti bali mu kaweefube ow'okuliyirira bannannyini ttaka abali mu bitundu oluguudo lw'eggaali y'omukka we lugenda okuyita nga kati beetaaga ensimbi eziri mu buwumbi 155 okusobola okusasula abantu bano. Katumba era ategeezezza nti baakusooka kuzimba oluguudo oluva ettololo okutuuka ejjinja nga kino era baakukikola mu bwangu singa minisitule y'ebyensimbi ebawa ensimbi ze beetaaga mu budde. We need to acquire the land all the way from Tororo up to Jinja. So we need to acquire that land, and then once we acquire that land and we give it to whoever the contractor will be, then we shall be very sure that the contractor will be able to work without any disturbance. We need 155 billion as of now. If we get it this financial year, then it will fit within. If we don't get it for the next 2 years, then we may have to go back to do evaluation. Ye ombaka wa parliament achiikirira abantu b'Ebukoto Central Engineer Richard Sebamala asabye minisita w'ebyentambula we baba basasula abantu ensimbi bageraageranye ku bbeeyi y'ettaka weeyimiridde mu kaseera kano. Abantu abasinga ettaka lyabwe bali bala mu 2015 tuli mu 2022 lwe bajjukira okubasasula. Sente ezo tezikyajja mu sente ze baabala luli. So fe tugamba lwaki tetugenda mu bantu bano ne tumanyira ddala baddala sente ze babawa zijja mu ttaka lyabwe abantu abo baddemu babalirirwe. Ye amyuka ssentebe w'akakiiko kano Robert Kasolo ategeezezza nti bo ng'akakiiko bakola ekisoboka okulaba nga ministry efuna ensimbi zino esobole okuliyirira abantu. Tugenda kusaba n'omu bajeti gye tukola kati twamaze okiteekamu nti sente kusasula bananyima compensation zeetaga biliyoni 156 twamaze okiteekamu. Ku lwa 88 akatonyeze 8 CBS radio ey'obujjajja nze Edith Nabagereka wano ku paalamenti. Kale ngenzeeko wano omusaza Mawokota ne Musisi John wabaddeyo okubangula abantu ate ku nteekateeka ey'okulima ekirime ekya pamba abe Mawokota bajjumbidde nnyo okulima ekirime kino. Katuwa ensonga ezibadde musaze eryo Mawokota. Mu musomo guno ogutegekeddwa ku ggombolola ya Mutuba 2 Kiringente mu ssaza ly'e Mawokota abaami b'Obwakabaka abatwala eggombolola eno bangi bakuŋŋaanye kw'oteeka n'abantu ba bulijjo abataagadde kususubwa musomo guno era nga gukulembeddwamu abasomesa abakugu mu kibiina kya CBS Peosa wamu n'abakugu ab'enjawulo mu kulima ekirime kya pamba. Sebadduka Mbo wa Mayiko omusomesa mu CBS Peosa ono ababangudde ku zimu ku mpajja esobola okuyimirirako n'okukulaakulanya ekibiina kya CBS Peosa. Musobola okutandika ekibiina nga mulimu ababodaboda, mulimu abamaduuka, mulimu nga emirimu gyammwe gino gye mukola gye gikola ki gye gibagatta. Tetwagala kibiina kibeere nti ffenna tuli balimi kiyinza okuba nga tekibagatta kirungi naye ate bwe mumala okulima ebintu byammwe ani agenda okubayamba bibatambuliza. Omusomo guno gukyagenda mu maaso era oluvannyuma ttiimu eno ekulembeddwamu Oweekitiibwa Kaddu Kiberu avunaanyizibwa ku ky'okukulaakulanya abantu ku leediyo Mutanda Kyabasa agenda kulambula abalimi b'enjawulo abalima pamba mu ssaza lino ery'e Mawokota. Ku lwa 88 CBS FM leediyo Lwasamayinja mu Nnanda gwe Musisi John. Awuliriza siyinza kusukkako wano wabula nzikiriza nkwebaza olw'obudde bw'owaddeyo okutuwuliriza okuviira ddala eri gye twatandikidde ku ssaawa 5 okutuusa ate obudde buno
nkwebaliza ddala nkugamba nti tojjanga okwefiiriza otulo obudde nga buno bwekiro ekintu ekyo si kyangu kitegeeza nti weetaaga okumanya y'ensonga lwaki obadde ku programu eno nze munna Buddu Lukenge Sharif tuwuliziganya olw'enkya Omukama ng'ayagadde wangaala kalema ka nsinjo ekiryo Sserulanda Sserwatika lwa ttaka nnandatungibwa Ssebugulu bwa nnyomo obukazi omuwanda lumaama amaamidde ensi eno Buganda era fumulizanyira mu bwengula. Subscribe to our YouTube channel now and make sure you never miss another upload. Katunyumira programs zaffe zonna z'osubiddwa ku YouTube channel yaffe eya CBS FM UG. Ring the bell and never miss another video. Twagatteko ku channel yaffe eya CBS FM UG ng'onyiga kadaawo oba YouTube bell button osobola okufuna okumanyisibwa ku buli program gye tukuweereza. Leave a like now. Teweerabira YouTube channel yaffe CBS FM UG. Subscribe and leave a like.